Basebo ne bannyabo, erinnya lyange nze Walukaga Mathias. Olunaku olwaleero tuli wano ku kitebe oluvannyuma lw'okulaba social media nga waliwo ekiwandiiko ekitambula nga kiraga nti banzije mu lwokaano lw'okwesimbawo ngomba ka Parliament owa Busiro East akakiiko k'ebyokulonda kennyini akansunsula ate era ke kagamba nti kakoze ki kanzijeemu nga beekwasa nti obudde bwe nagendako okufuna nomination oba okwewandiisa nti nalina certificate ya mature age entry aptitude test ng'eri expired oba ng'eweddeko. University bwe twaliise nga maama w'omwana the issuing authority eyazaala omwana University University in Uganda gye nasomera nevayo ne bawandiikira ne bagamba nti ono tukiwa ekiwandiiko ekyo emyaka 2 singa omuntu aba takyeyambisizza kweyongerayo kusoma misomo mirala university n'emirala kibeera expired ne kasita akikozesa neyeyongerayo kisigala kiri valid kakikyakola. Nze natuula mu nakusomeza 25 ogwokubiri 2023 mu gw'omukaaga ebibuuzo ne bikomawo nga mpise mu gw'omunaana nenfuna admission ku St. Lawrence University wayita emyezi 2 gyokka kati era ndi ku mwaka gwa 3 university zonna zibawandiikira akiiko k'okulonda IU za St. Lawrence ate natwala ne certificate mu National Council for Higher Education to be equated and it was equated successfully nebeera nga eyimpa equivalence eya senior 6 ku honorable Lwashande bwe bagitunuddeko bagambye makyazo omuntu azze nayo nga eri authentic tewaliiwo kye tuyinza kuddamu eyibaluwa esembayo kyokka ate ku Walukaga ye bwagireese ne bagamba nti ate ye si ntuufu kyokka nga National Council for Education fena yakola ki eyatuwa eyakola amagye mu 82 nange eyakoze mu 2023 nga nkoledde n'amasomero ge nkoleddemu weegali manyi Abaganda bagamba nti twalinga nkyerabidde olugero olwo amasomero weegali gavudde ne gawandiika ebbaluwa ne zijja so eno ngitwala nga okusalawo kwabadde kwa byabufuzi so si kwa mateeka nga mukama wange esigibwa abannyonnyodde tetugenda kutuula tugenda mu High Court ebeere nga yegenda okutaputa ekintu kino ate era abajulizi ezo universities zensomeddemu siza kwewaayiriza kwa babeere nga bakitaputa manyi bajja kigoba era abawagizi bange mwenna mbagumya aba Busiro East akalulu kaffe gye kali mu 10 kasigale nga gye kali National Unity Platform tesobola kusunsula muntu atalina biwandiiko nange kennyini ku level yange sisobola kujjaga nti nesimbawo nga mayi biwandiiko tebikola kikyemba nnoonya neŋŋamba nti ntadde town council genda mu parliament gye mmanyi ekyetaagisa okugendayo era nga mbirina ate yo electoral commission yakoze muzannyo gwayo n'abo benvuganya nabo kubakkirizo bagaana lwe bampita lwali lwakutaano sijjukira date neŋŋenda ne council yampebwa council Nalukoola Abubeka nayogera n'omu kuba lawyers ba electoral commission gwe sigenda kwogera linnya naye nga mukwano gwange n'agamba yantwala mu kasenge n'agamba nti kkirizo bagaana omu gw'ovuganya naye gwe bayita Honorable Segona yaleese ssente wano nnyingi nnyo buli muntu yamuwadde ssente so ate ng'era eyo statement justifyinga omusango gwabwe nti eyampaabira gwe bayita Kalimiro ye manager wa Honorable Segona oba ofuna bulungi kiringa kwefulukuta bw'anaakuwaabira CBS yebe mutumye so mu bufunze nga kwefuana wabira ready endala nga mukozi ku ready endala CBS yebe mukozi ki yebe mutumye so mu bufunze mubeere bagumize cyali mugumunyera munda ndi mugumunyo ndi mugumunyo sina buzibu bwonna era mmanyi nti nno tugenda kufuna justice mu High Court so byebigambo byange nalyogedde bingi naye ebisinga mukama wange abadde abikoze ki abyogedde. Okay, thank you so much. My name is Walukaga Mathias, who is contesting as a member of Parliament to represent the people of Busiro East constituency. Today, all what I would need to say or to tell the public it has been said by my boss, the Secretary General. Mine is a question that
Is there any university in Uganda, you know, that can admit a student who's not having a certificate of senior 6? The answer is no. I sat for the mature age aptitude test in the IU in 2023, and I passed. I obtained 54%. The pass mark was 50, but I managed to obtain 54%. After 2 months, I enrolled. I joined the St. Lawrence University, and I'm there doing BAPA, Bachelor of Public Administration. In June, I'm going to be graduating. The Electoral Commission says that by the time I was nominated, the certificate of mature age entry had already expired. The issuing body, the university, IU, where I sat, the senior 6 from, came up with a document telling the Electoral Commission that that document only expires if someone fails to enroll to go for further studies. For me, I did it, and I'm doing BAPA as I've told you. So I want to assure... And the National Council for Education. And the National Council for Education also equated in my academic documents. This is the equivalence of a senior 6. For Honorable Washande, when he took this certificate, they said that much as someone is having this one and it is authentic, they cannot say no. But to me, Walukaga Mathias, because I belong to National Unity Platform, it is not working. So I want to tell my people, the voters of this constituency, that be strong, don't be discouraged. The one who's behind all these games, you know him. That is Honorable Segona. I want to be clear. Because the manager of Honorable Segona is the petitioner, the one who called Kalimiro John. He lives in Wakiso there. He's the petitioner, and Honorable Segona is behind that. And one of the Electoral Commission lawyers is my friend. I don't want to mention his name. When I went there, the day I was invited, he also told me that Honorable Segona took a lot of money. The tribunal was bribed, was given a lot of money. So this is, in conclusion, this is a political decision, but we are going in courts of law so that we can get legal decision and justice. Thank you. Thank you very much.